Abasuubuzi okuva mu kibuga ky'e Kasangati ekya Kasangati Town Council bakolera mu katale akamanyiddwa nga Daily Market beekubidde endulu nga bagamba nti emisolo egibabinikibwako gibalemesezza okukola emirimu gyabwe mu kiseera kino. Bano kati baagala abakulira ekibuga ky'e Kasangati baddemu beetegereze emisolo egisolozebwa nga kuno kuliko license kossa ssente ze basasula ez'emidaala ze bagamba nti nnyingi nnyo okusinziira ku mbeera y'ebyenfuna mu ggwanga nga bw'etambula. Singa bakendezaako ku bantu kale nakendezaako ku sente bwandibadde agaba singa akatale kaffe kali wano naye sibakawanikanye ne kabeera waggulu era singa atolako ku sente ne zikendererako singa kajjudde okusinga nga wookalaba seera batutya lwakuseera tulina okuweerera abaana baffe tulina n'okwebeererawo mu bulamu bwa bulijjo. Abasuubuzi bagamba nti ng'oggyeko emisolo egibasolozebwa naye ate n'amasannyalaze mu kitundu kino gavaavaako nnyo ekiviiriddeko okufiirwa emmaali yaabwe gamba ng'abo abatunda amata n'ebintu ebirala ebyonooneka olw'ebbula ly'amasannyalaze. Abasiraamu basinga kwettanira nnyo byenda ate kati ffe mukutunda nnyama ensonga mukama wange byenda amenvu ebityo ebityo ebintu ebyanguvu kati ffe naffe tuba nga tuviiriddemu awo tetufuna kukisa wabakasoma lwaggulu. Yandibadde bizinesi nnungi nnyo naye olw'ebbeeyi yandi okuba nga teri mu ebbeeyi teri mu kifo kimu olwairo ojjagenda mu katale osange nga ebbeeyi yakenda omuntu omuguze ekyennyanja ku bbeeyi rayisirayisiruuko naye asobola okuba. Akafubo kano ne Big Media kabaddemu abasuubuzi abasuubula enkoko, amatooke, ennyama, amagi, amata n'ebirala. Bagamba nti n'omuwendo gw'abantu abagula ebintu ensangi zino gukendedde nga kyetaaga abaddukanya ekibuga kyabwe okuddamu okwetegereza embeera olwo n'ekibuga kiryoke kikulaakulane. Abasobola okuba nga bali mu katale tusobola okufunamu kozi olako okusuubula enkoko akugamba kimu emmere yawuye so noba emiwendo negibanga eri byetusuubula. Tugezezzaako okunoonya abakulembeze okubadde n'akulira akatale ka Kasangati Daily Market naye bonna batwepenye era ng'ono asoose n'atutegeeza nti ajja kutuwa omukisa okwogera naye bwe tumaze okwogera n'abasuubuzi okukakkana tugenza okumunoonya nga mu ofiisi Kinywankuye Mugabe.